Wala kapteni ati kuliko nemboze tugenagenda ku kibuga Kampala Omuloodi Salongo Alhaji Elias Lukwago onononga mu namateeka agamba talabanga abantu babbi nga Kabuye Kyofatogabe minisita omubeezi wa Kampala sakati ne RCC Bulola agamba nti bana amateeka ge bakyagenda mu maaso n'okubanga ate bateeka omuli wa boda okusasula ensimbi agamba nti benya amateeka agamba nti agenda kupatwala mboga z'amateeka baberenga babitebya wabula Kyofatogabe wamu ate ne RCC Bulola bamwanukudde nga bagamba nti ez'ensonga zagenda maaso n'okutembeeta za byabufuzi. Omuloodi wa Kampala Salongo Elias Lukwago addukidde mu mbuga z'amateeka n'awawaabira ekitongole kya KCCA. Minisita wa Kampala omubeezi Kabuye Kyofatogabe n'omumyuka wa RCC mu Lubaga Anderson Burara ku nsonga z'okuwandiisa abavuzi ba boda n'abatembeeyi mu kibuga. Awakanya emitwalo 6 egisasulwa n'okusoloozebwa ku bavuzi abeewandiisa gy'agamba nti babbe. Burara ne Kyofatogabe bwe bakwatagana ne Muteegombo ne bateekawo emitwalo 6. nga tibalina tteeka lye bayiseemu. Tewali abawadde buyinza, teziyisibwanga kanso, teziyisibwanga parliament, teziriiko tteeka lyonna. Ne bo bazisolooza kifuba era ataziwa ne bamukwata. Tebalina accountability yonna gye bakola. Babuuza ziragawa. Nze ndi puliido omutendeke. Bw'okwata ekintu ky'omuntu n'okimuggyako nga tomukimuggiddeko mu mateeka oba mubbi. Mu nteekateeka y'okuwandiisa n'okulambika boda mu kibuga abavuzi 7 bokka be balina okusigala mu kibuga okuva ku mitwalo 2 abakoleramu ekiseera kino kyagamba nti kyandivaamu akatyabaga nga bwe gwali mu Nigeria singa tekikwatibwa bulungi. Nti ekiragiro kye bagamba nti boda zirina kusigala 7 ekyo kisazibwemu. Era tukukakasa mwami Kyofatogabe ne Bulola. Wallahi ya Mungu, wallahi tallahi billahi. Temugenda kugoba boda mu kibuga Kampala ekyo mbalayiride. Nti muzisigaze 7 okuva ku mitwalo 20 ekyo kye bayita okuluggulira ku pata. Bagala kooti etteeka amaanyi ku gavumenti okulaba ng'ewa KCCA ensimbi okutambuza pulaani y'entambula y'ebidduka mu kibuga. Bayogera kuzimba obutale ne flyovers ezino. Bino byonna biri mu pulaani eyaggwako ze flyovers ezino naye kati tukyali mabega mu ekyo obutale n'ebirala. So twagala kooti mu mateeka balina kye bayita writ of mandamus nti kweweeya mukolera ekintu public oba etteeka kasitali kuwa obuvunaanyizibwa okukola ekintu ng'oteekeddwa okukikola mu mateeka n'otakikola kooti esobola okulagira okikole. Minisita Kyofatogabe bino abiyise byabufuzi era mulinze besange mu kagule. Bungamba nti otute gavumenti mu kooti ojikake eteeke sente mu pulaani yo kati kitegeeza pulaani yo yali agikolera kyagikolera nsolo oba agikolera bantu. Ekyokubiri abantu bategedde strategic plan kyeriko. Nze ndowooza strategic plan y'omukulu eyo yesinga okugoba abantu mu kibuga. Ye Anderson Burara agamba byonna bye bakola biri mu mateeka. Obudde bumaze nnyo mu simanyi gundi zino transition simanyi biki ne yerabira nti ekibuga kirina okutambula. Obudde bwamaze nga akola emirimu egitamukwatako ekibuga gye kimaze nga kyonooneka. Emyaka gyamaze mu kibuga kati gigenda mu 2. 5 egya MP ne 10 kakati agenda mu 15 egya meya. Boda yatandise ggulo. Byawanduro Bone ne Muhammad Wamala, Salt TV, Omunyo.